mulindye NRM kulonda kuko kati kutuse kamyufu kawe kako mulinde drama kaje bikonde bijja tubirinze kabwe babate pisa sanyo na yechirungi bachimanyi nti covid wali kumwerirana olokulana munamwesa abanya Kira nibisanga wano umanya amawuli agasukulume mugannago mu mbeera eyo tugamba bitabuse Swabirigwa uli omwawera nkolokoto kusuza munekada bagamba okwabika ne president Yoweri Kaguta Museveni bamujje mu bwa president amuli ati awera wayo kwaba babiri bana Uganda eggulo bafunye akamwenyu bawulidde ebigambo byabirigwa yagambye nzeke munkwasa ku ntebe eno ngenda okubalaga ekyenjawulo nga ntudde mu ntebe y'obwa president ennaku 10 ezisooka buli maka ngenda bawe emitwalo 10 wakuyoza lweyo bululu no kakati ebyo nga bikyali abo omukulu kwagola Lord w'ekibuga Kampala avudde n'agamba kesisi byonna byeyina ebyobugaga byonna babimuwe kubanga agibanja sente nyingi wawulira bino eddwaliro ekkulu ery'emulago lirekeddawo okugyako abantu samples za covid-19 ababadde bagenda ndi mugenze kwekebeza mulekeraawo bannange abakungu kati be basigadde okugendayo bakebererwa eyo simanyi gye basindise banaku wiwiwowe lubega mukaku gwe twabategeeza gwe bafumula mu numpo luli munnange avudde n'awakanya ebigambibwa nti no bamugoba naganze tebangoba wabula engeri gye ngenda okwesimba weeri mu lubaga nateekwa okubanga ndekulira ekifo ekyo nzireka ebbali nsobole okubanga nvuganya bulungi namwetegereza nga yeekaza bwekaza kati n'okulonda kwa 2021 wetwogera ekibiina kya UPC kyabivuddemu eyali omumyuka wa Lord Mayor omukyala Kanyike munnange yalayidde n'asuubiza nti nze ndi mweteefuteefu okukolagana na buli muntu empalana mu kesisi ezibadde mpitirivu lenga nnwana nazo lukwago yanguwe n'oboba olina obuyambi nja kubukuwa munnange agenda okugula ettaka ng'olina babuloka abagenda okulambuza ettaka eryo genda nga tolina sente unnange babuloka beefuulidde gwe babadde baguze ettaka ate ne bamubba ne bamala ne bamutta abantu bano babuloka babeeramu emize emibi togendanga na sente poliisi bavudde bagenda mu kooti ne beewozaako ebyokutulugunya empi zaake bagamba ebyonna bemwalaba ebyali bimusaliddwa ku mikono gata ku mutwe ze zaali empingwa Ebisanga wano mu bisanga wano tukasanzeeyo mugere abange naye kyekiyerete nakuvuganya okw'amaanyi okulabisa okubanga kwolekedde munnange bagenda okubanga bakwatira FDC bendera kutandisa okwogeza abantu n'okusuubiza ebigambo ebyenjawulo wanswabirigwa olunaku lweggulo yavudde n'agamba nti mwe mugezeeko mugeza munkwasa ebendera nsobole okubanga mbakwatira wano kuba pulezidenti kasitamala nga mbuyisemu bwenti ennaku zange 10 ezisooka ngenda kubawa emitwalo 10 buli maka
Bana Uganda zijja. Nga nawe kuolinda uzi. Birigwa mwavu. Ambassador Birigwa waswa. Abata bawaza. Right satandika situwaka. Abazi bawangaye government. Uganda ebe no bukadde bw'abantu anambuta. Anze bw'abaana agama ekikumi ekyo. Akanga akalina. Akakadde obukadde. Okumala emyezi 6 bwe bukadde 6 ayagala kutwavuwaza munna birigwa akati munna gwe walabyekaawo gwakuwaakaawo ate tukole ki munna kyali awo yagera ku maaso aba UPC bo bagambye tetugenda kusimba omuntu yenda kuba president 2021 wano Lushaba Bekali nampeeza message mu UPC yagulwa bannafu abali yaba yabijja wasiba balibo ekigambo ekyo kinene nnyo naye si kinene kubanga mukapate president ya minister walonzadde weta Timothy Mugerwa kiki kyotalaba environmental activist yabule n'agamba tagenda kwesimba kuba president abadde ayagala bwesimbako kalekere Kyagulanyi abawagizi be bonna alekere Kyagulanyi bamekova anti simanyi ye n'omukyala we naye kati bafuuse bakyala tatwale abange mulagala busa bagamba mulagala aluse mulaga akoze eki awuma mulago luli abantu abadde beyunirayo okubakebera COVID-19 kakati ekirangiriro kyayise temudda kati bakungu bokka kati bagenda bakitukirira baminisita ba MP abagagga abakolamu abakungu ba gavumenti bebayirogere mulago bakeberebwe COVID nkiraba nti olw'okuba bweru tebakyagenda bajjanjabi babateereddewo aw'enjawulo awatagenda muyeeye bulijjo mulago gwe bamanyi nti wa muyeeye kati olw'okuba tebakyafuluma eri kati tugafe bambwegenda na muyeeye tukwatewa kati fetudde wakiruddu tebogedde naye ndoza yakyogedde yate tamanyi mumayo bakiwandiika nno mugere munywe ebombo nomululuuza ebombo n'omululuuza waliwo omukwano gwange yansisizza yagenze mu owino nga yalina byagala okugenda okugulayo naye tamanyi kye temperature gaani yalowooza nga temperature gaani we bakebera kati covid ye nga omanyi abannayuganda basinga kutya lockdown than covid kye basinga okutya naye amasiki baziteekako lwago ngatukiriraga awo si wali akali akamundu kalitike basoka bagende bakansonga mu karantini owezi yalowooza ajetololo wino jukira buli agenda eri kafumbe naduke banabira mu ngalo nga takalaba sooli akayina akatadde ebbali abakamutuuka nakubandu akantu ako nze kalinako obuzibu bwebanga mulangira nawuse simu bwoginyiganyiga ennyo etugeseera ne freezing akantu ako tonga akasaani kasobola okukola okuva ku makya paka lwaggulu jo tulina we twasajja takasiriikiriza bwakatulinga asatu omulundi gumu ffenna tuli awo tulinzeomulasima twalese ekyaffe kati ate kino ekyaffe obanga awuga kino ekyaffe nno bwekiyingiramu ng'olina covid kisooka nekikufuuyira nekimunuunamu naye dda ssebo nekiweereza message obubaka wa ku ministry ku CPS ntino mbabali maliseri yalwa lwakinze ministry of health nekasindikayo mbabali maliseri afa kiro kyali awo kikusibirawo kisooka nekikusibiramu tovaawo oyo kati mbabali maliseri afa olwo kiripootinga wa kisoze ku CPS kisoze ku ministry of health ne mu state house paka wajenuruza achenge yesebo kati ate wano lwokuba kikusibiddewo tofiirawo enjala nekikuwa amagi n'amagezi ategeere omusiru asiwadde ddala